Gye buvuddeko abasuubuzi mu kibuga Kampala basalawo okusibira ekikookolo enkola ya EFRIS n'omusolo ogwa VAT ogw'ebitundu 18 ku buli 100 ku bye batunda nga balumiriza ekitongole kya Uganda Revenue Authority okubabinika emisolo egisukkiridde. Kino kyaleetawo obunkenke mu ggwanga ekyaviirako n'abasuubuzi okuggala amaduuka gaabwe. Gye byaggweera nga President Museveni asisinkanye abasuubuzi bano e Kololo wadde nga tebafuna kyankomeredde ku kwemulugunya kwabwe. Wabula ku kimu ku byasalibwawo President Museveni ky'ekyokuyimiriza engassi ku nkola ya EFRIS. Kati URA egamba yakuteekesa mu nkola ekiragiro kino. Tukizudde nti wali abantu abamu nga bambi tebategeera bulungi enkola ya EFRIS ate ne tubateekako penalties. Kati twafuna directive nti ezo penalties soke tuzimirizeemu. So mbadde nsaba nti abasuubuzi baffe abalungi bakozese guno omukisa ku Mande bajje. URA eyagala Parliament ekole ennongosereza mu tteeka ly'emisolo n'engassi nga mu kino omusuubuzi agibwako engassi ejja mu nsobi oba etteeka ly'abeera aziimudde mu kifo ky'okugibwangako ng'engassi essukkiridde. Wadde nga abasuubuzi ennongosereza bazaaniriza wabula balemeddeko nti enkola ya EFRIS esaana kuteekebwa ku bannamakolero bokka. Singa omuntu akoze mistake mu bitabo bye bya accounting mu ledger books ze tugambe ya mitwalo 10 tosobola temu kuba penalty ya milioni 6. Kati so tuwandikidde Parliament ekyuse mu tteeka eryo tulabe nti penalty zigwa mu mistake gyakozeemu. Mu nkola ya EFRIS zonna zikolebwe naye nga zisindikibwa eri mu manufacturing enkola eno gyeteekeddwa okubeera. Eyo enteekateeka nnungi kubanga amateeka ne penalty eziriwo abaazifulumya oba abaaziyisanga Parliament tebasooka kwebuuza ku basuubuzi na kwekkenneenya bulabe bwa penalty zino ze zigenda okumalawo obusuubuzi bwonna. Robert Kalumba amyuka omwogezi wa URA agamba sabbiiti ejja yonna baakugimala nga basisinkana abasuubuzi okwetooloola eggwanga lyonna okumalawo ebirumira mu nkola ya EFRIS eno. Tugenda kusomesa ekyo kikulu nnyo, bintu bisatu tugenda kusomesa otegeere enkola ya EFRIS wetambula, ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri tukuwulirize kubanga jjukira EFRIS si kyekizibu kyokka. Oyinza okulaba ng'omuntu omu alina ekizibu kya double taxation nga kye kimutawaanya, tumuyigirize nti double taxation EBS tumuwulirize. Ekyokusatu y'engassi. Kati abasuubuzi baagala URA etereze empeereza yaayo ku matabi ag'enjawulo naddala okussaayo abakugu abasobola okwanguyiza abasuubuzi bye baagala. Nze nkyalemedde ku nsonga y'okubeera nti ekitongole kino kyetereeza omuntu bw'abeera erimitiiyana bateekeyo abakugu bayambe abantu ate ne mentality ziveewo nga tekuli kubuzaabuza nakkaluubiriza abantu. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.